wetwogerera mu byobufuzi wano e Uganda essaawa yakanaayo kyani teri kulekera buli omu kakati atujja munne eŋŋuumi giraavuzi baaziggyeko dda kugambye era nga eŋŋuumi bw'agimutujja agiwulirira ddala ku ggumba n'akakasa nti omusajja antuzze eŋŋuumi. Odweke Rwabwogo bw'atyo yakakasizza ku nsonga za Muhoozi nti oyo munnange byayogera mu ngeri y'ekisaazisaazi mu ngeri y'obulagajjavu saagala mu biteeke ku first family bibye ayeetika omusaalaba gwe ate otafiire bw'atyo naye nga bulijjo n'akakasa nti ffe tetwagala bino byakujja nti lwakuba ndi mutabani wa Museveni anti olwo nnina okubeera pulezidenti nze alina osekera kitange buno si bwa kabaka. Ssemujunganda bw'atyo nga Rwabwogo amaze okwogera byeyogedde naye n'amwambalira ku sayidi endala ti munnange okubeera omuko w'embuga tekikufuula malayika. Leka bakuyita kwetunga, leka kutwetungako. Haya basi kano akazannyo munnange zero tolerance era nga omulamwa Nuupu bwe yaguleeta teri kubikkirira. Bobi Wine yasooka okukyogera era n'alabula yagereza ku Eddie Muto namugamba munnange tolaba ng'oli kyali wange naye ne bakukwatira mu bintu ebitategeerekeka nze sigenda kukuzibira ku liiso. Kakati zero tolerance era nga kino njagala okubabuulira bye bimu ku bibala ebya people power, our power oluvannyuma lw'okulabisa abantu abawerako. Kiba kitegeeza nti muganda wange ebibadde emabega wa curtain bigenda bivaayo nga tubitegeera bulungi nti kakati buli omu waali agenda kutambulira ku nkola eya buli mbuzi ku nkondo yaayo. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kulamusizzaako gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese gye nsinziira okubeera nga munnange nkutuusaako byonna bye mba nsobodde okubeera nga nkuŋŋaanyaayo kinja namaze dde okubeera nga nkijjako era zigomita yaffe bwetyo butereevu nga tutalaga eggwanga Hillside View Apartments. Zino ze apartments ze wali etaaze okusulamuuko ziri ku Ntebe Road wali ejjanyi ku kyaki kasitoyite ekajjansi Namulanda oba Kitende osobola okutuuka ku kyaki ejjanyi awo we bali apartments zino ez'omutawaana ennyo era nga munda mwazo mulimu buli kimu gujja sitwala tulootwo. Amasannyalaze tegavaako, wifi osiibako n'osulako ng'okola ate ng'eri very fast internet. Amasannyalaze tegavaako, security eri gguluggulu, abaweereza balungi nnyo webali 24 hours. Ate nga munnange ne transport bw'obanga ogenda kuva ku airport. Transport sitegeeza nti bw'oba oyagala okulaga nti emmotoka weeri wabula nti gwe first time nti bannange nzija naye ntuuse wano okumpimpi bo bagamba airport naye ne bw'oba oli mu bitundu ebiriraanyaawo okumpimpi oba kati nga ku kkubaawo basobola okukunona ne bakutwalawo ku Hillside View Apartments. Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano no balina solar systems ez'omulembe ate balina ttiimu esobola okugenda okukola installation. Balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi era ttiimu bazirina ezisobola okukuyambako. Osobola bakwasa ekizimbe kyo oba ennyumba yo waliwo abantu abali ebweru nga yeetaaga abantu abasobola okubeera nga bamaintaininga ebintu ebyo. Amasannyalaze, mazzi, biki aba Maintenance Palace basobola okubeera nga bannange bakwasa ekizimbe kyo ate balina solar systems ezisobola okukuyambako okukendeeza ku masannyalaze g'osasula ate nga gavaako buli kaseera. Emirimu gifa e Uganda, emirimu gifa masannyalaze. Kale munnange aba Maintenance Palace mbogerako buli kaseera wano bakubireko. Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ate batunda bagula etaliko ndooliito. Balina abapunta, balina ttiimu esobola okuyambako okubeera ku kyapa oba ku byapa byo oba n'okubeebuuzaako osobola. Ate balina graders zisobola okusenda w'oyagala. Balina abazimbi, balina construction company era nga munnange bakugu nnyo mu kuzimba mu kuba pulaani z'ebizimbe. Teri abakira aba Timo Property Consultants Limited okusa ne Dr. Kafulu ono ajjanjabya abantu wano ku Uganda at large era at least wabawo abakugamba nti kati mpulira waliwo improvement.
kale dokita waali yakola research n'amukuguka ate yasomera ddala kye bayita okusoma n'akola research kati olwo talent n'emweyimirira. Waliwo abantu abali eyo nga balina ekibonerezo kya talent naye munnange ebiseera ebisinga obungi abantu tebasobola kubeeyambisa babeera awo. Kale dokita waali nkonaako wano oba WhatsApp nkuwa enamba zange esembyayo 15 emu endala esembyayo 73. Alright tuwangalidde nnyo bakama baffe abo kubanga bwe batubeezawo wano ku Uganda at large ng'omukutu nga bulijjo bakola kyamaanyi nnyo. Kakati munnange tutandikire Kotafiire nga bwe nkugambye nti kakati beyannako eŋŋuumi omusajja agikutujja nga tekuli yadde ne kagiraavu muganda gwe n'ogiwulirira ku ggumba kubanga kati bwe tugenda maaso mu by'obufuzi tewakyali kubikkirira era ojja okulaba nga n'abo mu nnyumba eri mu State House muganda wange nabo nga teri kulekera kubanga ate eyo waliyo enjawukana z'amaanyi nnyo era gye Museveni n'amala avaawo ekimu ku bintu bannankyukakyuka kye balina okubeera nga batunuulira ennyo kye bayinza okukozesa okusobola okuvuunika ekintu zenjawukana eziri mu State House eziri mu famire ya General Museveni kubanga era ye State House bwe twogera ku State House bano bafale ku Kirunda n'abalala bonna just bawuzi ba munyama era Museveni n'agira bw'ati bonna gweddayo naawe genda otugjeeko akaanye tetubamanyi era enkya tubawulira wano balaajananga kabushinga nabo. Okay kakati munnange tusookere Wotafiire munnange Otafiire bw'atyo ayogera kati ng'omusazi agula essowaani era Jene Muhoozi nsuubira okubanga ebigambo by'Otafiire abiwulira bulungi nnyo abiwulira bulungi nnyo. Yagamba talina wakakuku konna oba sigamba nti tayagala Muhoozi naye agamba nti the truth be told Jene Otafiire agamba nti singa munnange kibaawo bubeezi nga Muhoozi alina kusikira kitaawe nga bwe kiri nti busika nga Museveni bwe yatugamba nti ebyobusika ebimu ku byobusika ebitundu 15 ku buli 100 bya Muhoozi katusuubire nti Uganda teriimu era ebimu ku ebyo ebisinga okuwalanya Ibrahim Ssemujjuganda Muhoozi byatamwagalako tennambooze. Bano bagamba nti Ibrahim Ssemujjuganda agamba nti tulina okunoonyereza ku byobugagga bya Museveni alina okugenda ng'asootinga ebyobugagga bye tulabe oba Uganda teriimu mu ebyo byayagala okusikiza Muhoozi. Tulina okulaba nga Uganda tekola kiteriimu. Kakati munnange Jeno Severino Kahinda Otafiire ono muganda wange akakasizza Minister of Internal Affairs Jeno Kahinda Otafiire bw'atyo munnange akubye omulanga kuno kubadde nga mulanga eri Chief of Defence Forces Jeno Muhoozi Kainerugaba amugambye nti munnange kakasa ng'omusajja okakase bannayuganda nti ddala mu butuufu osobola okufuga eggwanga lino nti pulaani yo ey'okubeera nga munnange weesimbawo okuba pulezidenti ebeera nnambulukufu naye nno kino kitegeeza kulekulira ebimu kutuuka ku byetaaga okusooka olekulire amajjo gateekubali nga togakozesa oli civilian eyagavaamu be yagannyoka kati olwo otandika okugenda ng'okubaka kuyege mu bantu bannange nzuuno temundaba tukulabe nga naawe otuuyanyeeko tukulabe ng'otuuyanyeeko nga n'enswiriri zikoze eki zisiiwuuse awo tujja kukakasa nti ddala Kahinda Otafiire bw'atyo bw'agambye ekyenswiriri yakyogedde sinze kati bw'atyo munnange yaga lwaki ompajeko ebigambo naayogedde ku nswiriri naye kwegamba munnange mbeera bwe yawalakase edi mutwe naye baliziwalakata enswiriri ate bannayuganda basaaga baliziwalakata enswiriri muganda wange baliziwalakata. Kati munnange Kahinda Otafiire yagamba talinaawo kakuku konna ku Muhoozi naye ekizibu kya Muhoozi kulowooza nti ajja kusikira kitaawe ekyo bwe kiba bwekyo tekitegeeza nti ne Muhoozi naye mumusuubire okuba nti waliwo agenda omusikira Ruhania mutabani we Jose yalabula abasajja abaali baweereza bu message sisita we
n'abagamba nti akyasoma oyo kakati ate mbu n'oyo naye mujja kwesanga naye waliwo azze okusikira anti kwe gamba twatandikirawo bakaba bakabaka wa Saudi Arabia bwatandika bwe gutyo kati bano kye baagala okuteekawo nga bw'olaba bwe baagala kikola e Rwanda n'Angola kati bano baagala kikola bwe batyo era nze nsuubira okuba nti balina endagaano Museveni ng'amaze okufuna backing okuva e Rwanda n'eno nawali M23 e Congo nsuubira okuba nti kakati eno banyegenya ono nga bali bajja banyegenya e Rwanda nga bano bageera kibalaga Muhoozi abeera ayogera buli kaseera anko wange era akwata ku Rwanda oba nga akutte ku Uganda oba amanyavu kakati ye Otafiira agamba nti mujja kubaawo muleese embeera ey'okuba nti waliwo sultani number 1 sultani number 2 era n'agamba nti essence oba ekinyusi kya demokrasiya essence of democracy for which we fought will be lost for which they fought eddembe lye baalwanira demokrasiya ge baalwanirira mbu ajja kuba agenza abaloozinza amakulu ajja kuba takyaliwo ekigendeerwa kijja kuba tekiriiwo ekyabatwala mu nsiko okulwana singa bagezaako okubeera nti bakikola nti Muhoozi asikire kitaawe Justice Lwakuba mutabani we wa Museveni ate olwo ne mutabani oba ne Muhoozi omulayini mutabani we naye ajja asikire kati naye mbw ateekeko kiba kitegeeza muganda wange ebyo wano tebikola kati Kahindo Otafiire bw'atyo n'ayogera kati ng'omusezi agula essowaani nti ekyo tekikola olina kuyita munnange mu process by process bannayuganda ne bakwaseensinga ne bakuscrutinizinga ne bategeera ddala mu buluufu by'oyogera byebyo era osaanidde towungawunga naye bw'oba owungawunga bw'otyo ekyoyogera bino nabiri gwe bweyagala bwagazi kukozesa magye ojja otuwekkate ku buyinza kubonga olina amagye aba SFC bakukolera wataddewo ejje eryo ebyo tebijja kukola era yagaa nti let General Muhoozi Kainerugaba prove to Ugandans that he is capable of running Uganda not as the son of President Museveni bibigambo bye yakozesezza but as he nga ye ku lulwe ajje nga Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti I have nothing against General Muhoozi but I am against the philosophy of somebody taking over office just because they are the children of so and so. Muganda wange kakati Otafiire nga amaze okwogera ebyo tubadde tukyali awo muganda wange Odreke Rwabwogo ali ku Capital FM Odreke Rwabwogo olwamubuuza ebibuuzo kwegamba ebigambo byetuwulira ddala nammwe mubikooneramu mu bya kinologi nga nti byebyo muntu waffe byalina okwogera spokesperson wa family first son Odreke Rwabwogo munnange n'agamba nti Muhoozi personally should be accountable for his threats not the entire first family nti Muhoozi Kainerugaba byonna byayogera biri ku mutwe gwe twegamba byonna birina kubalirwa ku mutwe gwe na mumwa gwe so si ku mitwe oba mimwa gy'aba first family bibye era gwe mulina okubibuuza yalina okubinnyonnyolako akawonvu n'akagga munnange Odreke Rwabwogo tumumanyi muna business wali e Kampala era munnamateeka agamanyi agasoma era nga mukowa embuga kakati munnange bw'atyo akubye omulanga yabadde ku Capital FM n'agamba nti mulekiraawo okubeera nga munnange mubuleeminga entire family olwa controversial actions of General Muhoozi Kainerugaba ayogera Muhoozi naye ali eri awulira kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti yabadde ku Capital FM olunaku lwabadde lwa 6 Rwabwogo n'ategeeza nti Muhoozi essaawa eno nga Chief of Defence Forces CDF should personally take accountability responsibility yagambye should personally take responsibility for his conduct
especially when it comes to alleged human rights abuses and reckless public statements. Nti byonna byakola bina kubalirwa ku ye, so si first family. Naddala bwe kituuka ku kulinnyira eddembe ly'obuntu, okukosa n'okwogera, okusamwasamwa nebyasamwasamwa nabyo ng'amala gabikubawo nga bw'asanze publicly nga ategeeza ensi yonna. Onnange Lwabwogo jjukira nti yawasa Patience Museveni era nga ono sister wa Muhoozi Kainerugaba, half sister temukeerabye. Era yagamba nti kiri unfair nnyo okubeera nga ogenda kukwata brush y'emu oba painting bonna nga bammemba ba family ya Museveni, brush gy'opaintingisiza Muhoozi kasobeza ogikwata ate nabo oba painting nti kikyamu nnyo. N'agamba nti buli individual, buli muntu yenna alina okubeera nga munnange alamulwa okusinziira ku bikolwa bye ng'omuntu ne karakita ye. Kati karakita ya Muhoozi kyategeeza nti yabalemerera, egenda ebalemerera. Kyagezaako okugamba katulinde Muhoozi kyanamuddamu nti yamugamba nti abako babiri bako tebeyingiza mu bintu bya family. Kakati bino ebyobufuzi eby'entebe byafuuka bya family bya kugamba abako mwawasaawo bwewasa wano temusemberera kya busika kya ntebe, kubanga jjukira ne Lwabwogo bagamba nti entebe eyo agyeyagaliza. Ate bagamba nti ne Mama Janet naye agyeyagaliza Lwabwogo nti munne wa Lwabwogo nnyo okusinga ono Muhoozi. Kati tetwagala kugendayo nnyo kubanga bamaze tugamba bya family, naye kwegamba tuleme kubeera nga tukola ki nga tukwata brush yemu okubeera nga tupaintinga all members of the family with the same brush, naye anti birds of the same feathers. Kakati ono avuddeyo n'akivumirira, naye ate Patience akyogera kuki, ye Museveni akyogera kuki, ate Natasha akyogera kuki, Jerusalem Sala akyogera kuki, Sodo akyogera kuki, kubanga Sodo bakaguba Toyota be batembeeta Muhoozi eno ate nga bakimanyi kiri unconstitutional kubanga oli serving general mu magye. Kakati abo bo bakyogerako ki, tetusuubira kuba nti Lwabwogo ate alina influence nene nnyo oba oli awo bwe kijja kubali, kuba bali ate beetwala nga ba more immediate member, family members. Kakati munnange Lwabwogo amaze okwogera byayogera, jjukira nti Lwabwogo ono ate era takomaawo kubanga General Museveni yamwesiga n'amukwasa ebyensuubula wano e Uganda, ebya exports byonna yabimukwasa nti ka budget kanene nnyo akayitaawo, akasente akayitirawo kanene nnyo, era nga bagamba nti amanyi okusaba ssente bagenda okutunula bati nga tebalina bakizikoze nga zonna bazisenye zibulankanidde awo. Kakati oyo naye ali awo Maka General Museveni alina abantu be bayisizabo ssente, so liiru yategeerekeka. Kakati abo nabo babagezigezi, bo bagezi, amagezi ag'okusomola bo ago bagalina, era teri abakira abantu abo. Era tuli banyumyako omulembe gwabwe nti bannange abasajja babba, abasajja basomola, bano basomola balinga emmese z'omusonso. Kakati munnange MPC Mujunganda ono nno gye buvuddeko yagamba nti ye yamala dde okuwandika eddaame lye kuba Muhoozi yamulabula ti gwe yakuba ennyinda ezo ebimu ebyo mbyasayasa gwe mbiyiwa omusaayi gwe nja kukuba, era n'amulabula kubanga abantu abaali balabula Muhoozi okuva ku mukutu kuva ku social media yabagamba nti mmwe temumanyi kye mwagala lutalo mu Uganda, kati musalewo bibiri, olutalo oba omusaayi okuyiika ku streets z'e Kampala oba ez'e Uganda oba okubeera mu mirembe. Naye nga nze sivudde ku mutimbagano kuba nnina okwogera eri abantu bange. Muhoozi bw'atyo bye yalabula, era bamusemujju bano n'abalabula bakube amayinda ago naye bimu ebyo abyase bwe yabagamba nja kuba amayinda ago n'ebimu ebyo. Bannange Mukama Katonda
kakati munnange Ibrahim Ssemujjunganda bw'ati akyukira Lwabwogo amukyukira memba wa parliament era nga yakiikirira Kira municipality Ibrahim Ssemujjunganda ate eri Antama. Kakati munnange Honorable Ssemujjunganda bw'atyo nga ategeeza butereevu Lwabwogo omuko w'embuga son-in-law wa General Museveni Odrek Lwabwogo kati ng'amugamba nti kakati ggwe Lwabwogo ojjawa obuyinza okubeera ng'osomesa bannayuganda oba balambika biki ebyokukola naddala mu bukulembeze experience ogirina kuvaawa bannange bintu si byangu munnange nga Ssemujjunganda ayogera ku current economic situation mu Uganda okusinziira ku mbeera ey'ebyenfuna eriwo kati mu Uganda nga byayogerako ono nno ng'ananya omukulu Odrek Lwabwogo nti munnange ono yeefudde kagezi munnyo mu kubeera ng'alekityalinga nga agezaako okusomesa bannayuganda nga talinaawo experience yonna bumanyirivu bwonna era kwegamba toyinza kugamba nti gye buvuddeko yali akolako mu gavumenti mu mbeera eyo ey'ebyenfuna era alinawo experience eno n'eno. Ssemujjunganda ayambalira Lwabwogo kati okusinziira ku MP Ssemujjunganda agamba nti omukulu Lwabwogo abadde akozesa ekifo kye ekyamuweebwa obuweebwa kubanga tebasobola kukkiriza kubeera muko wa mbuga nga tebakakasizza. Njagala okubuulira waliwo stories emmanyi ku Natasha naye saagala kuzogera kubanga nali nkyali mwana muto nabiwulira buwulizi nti waalingawo abagezaako okukola ki okwewandiisa naye nga babakkiriza nga ne bw'aba ayagadde baggayi nga abalaba mwebali naye nga tebamukkiriza bo bali tebali ku packs zino bazita batya ez'olubuto the 6 packs tebabiriiko ebyo 6 packs zirina kuba mu nsawo naani akuzaala bwe bityawo bitambulira kakati mbu yabangayo ne baggayi be naye nga bamukkiriza yali bwe yafumbirirwawo yagezaako tuli ku Natasha kati yagezaako okubeera ng'agenda bw'atyo mu bidongo mu biduula musajja n'amuyisaamu empi n'adduka yawa taata agenze wa General Museveni taata omusajja ankubye bannange teetu akkubidde kino yakkubidde ki ng'ate ayogera bakkubidde ki yogera kye bakkubidde ng'ate ayogera kakati nga batuula mu family meeting omuko yakubye omuki omwana Natasha munnange nga General Museveni ambuza bakkubira ki nga munnange n'omuko agamba ayogere kye namukubidde ng'ate ayogera bagenda okubyogera General Museveni Muzigonyi yamugamba nti bw'akiddamu mukubire ddala Museveni lwaki tatulagira ku muhoozi ono nti bw'ageza n'agira ati mukube tumukuba amatama ago kakati munnange ebyo tubifuna naye byaliwo naye banyumirizaako munnange Natasha ng'akitegeera nti dadi ampaddeyo bankuba empi omusajja ono ng'akuba ne dadi wemumanyi oluyiro yankubye ti bwoddamu ebyo akukube wamma bwaddamu mukube munnange nga bagendaka naawe toddamu kunkuba kale sijja kuddamu kukuba naye tobiddamu kale sijja biddamu ate yabiddamu kaakati munnange era otafiirawo yasinzidde ndoza yali abikola lwakuba mwana waani wa pulezidenti nti ate nze nimwe ogenda kunkola ki kati ne muhoozi juzi yabuuza bubwe ogenda kunkola ki bwono mulina mu basement yange mukubanga punching bag ogenda kukola ki olwo munnange ekyokukola tekisobola kubula
tujja ku Museveni ndaba yalagira nti genda omukubire ddala waddamu kaakati ne bannayuganda bajja bakuba kakati munnange Kira Municipality Member of Parliament Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda bw'atyo ng'ategeeza Lwabuugu amutegeeza this country is effectively under family capture. This country is effectively under one family capture. Everything is run by one family. But marrying from the first family doesn't make you an angel. Nti munnange eggwanga lino Uganda mwali wamba family yali wamba family emu yali wamba era lifugiva family emu mutufutu baddeko naye munnange okuwasa mu first family tekikufuula malayika era n'amugamba nti munnange lwaki tofuuka bufuusi minister w'ebyensuubuligana minister of trade kitegeeza nti mu mateeka munnange otandika okubeera ng'oddukanya bizinesi za gavumenti ya Uganda oconducting business for Uganda legitimately munnange si byangu nga bwe nakutegeezezza nti kakati beya nako ennuumi omusajja agikutujja batu n'ogiwulira kugonga ati kye leero ku rediyo okwogera bannange pano nga sinnyangu lwajjira nsanzeewo Ssemujju Nganda ani aliyo Ssemujju ani aliyo mumbuulire nze saagala kunteeka n'abo njagala kubeerako nze kanyinyonnyole kye banaatera okwogera kubanga Joseph Muhoozi bw'atyo mwawulira ng'alagira media houses zonna ne ba CEO bonna nti mulina okugenda ekyakwanza abalecturing balamu yana yakyongereza kumulina okujja bababuulire ekyokukola mulina okujja bababuulire ekyokukola media houses zonna oba si kyekyo mulisikinga okubeera nga muluzinga licensi zammwe baagala kubagamba mulekiraawo mulina kutuwaana buwaanyi ate ziri mmeka wano Uganda media houses ez'amaanyi omusajja ayinza okubagamba nti buli mwezi nyina kuba mbateerako akasente buli mwezi nyina kuba mbateerako milioni 10 buli mwezi ate tezimala media house okwogera ekifuula nnenge buli kimu ekyogera eki upside down mugenda okulaba kwekola ati CBS yaffe eno kumbe obukadde nga 2, 3, 5 buli mwezi bugenda bana abasajja babusobola kubanga ebyobugagga by'eggwanga byonna biri mikono gyabwe ate goloza gold yenkana ati aweze obukadde 5 goza bamungi just tekaba kayinja bwe kati bakandaga n'engamba kiki olina nga kali mu 5 ogwano gwange omuyindi awo yakandaga nangamba this gold is worth 500 this crystal n'engamba olijjewo eyo kijinja eyo Mukama Katonda abasajja balina ssente naye basimye eggwanga ne balisima ne basima Kongo ne kakali munnange Ibrahim Ssemujju Nganda bye yabadde byonna abigamba Lwabuugo kwegamba njagadde okuyitiramu nti kati tiwakyali kisa kujja eriko tafiire ng'agamba Muhoozi Lwabuugo naye ng'alumba Muhoozi kakati ate Ssemujju Nganda naye n'addiza Lwabuugo naye n'amutegeeza amubuulira kaati kakati munnange era Ssemujju Nganda n'atukakasa nti nno Lwabuugo ono gwe mulaba Odroke Lwabuugo abadde awithdrawinga abadde akukumba omusimbi omuyitirivu ennyo okuva mu gavumenti naye munnange sente ezo zibulira bubulizaawo bascwi zivanishingiraawo Ssemujju Nganda yatubuulira era n'amubuuza ati gwolina qualifications ki okubeera gwe nga gwali in charge of exports nga gwe akwasaganya ebyamaguzi Uganda byetunda wabweru mu mawanga amalala nti promotions board byetalina gwe okubeera nga gwe kwe balonda gwe ng'omuntu omu abasajja bano bannange njagala okubabuulira gwe biwulira bino byenkugamba nekitegeeza Museveni bino yabikwasa bwa munju gwasobola okugamba nti teeka wano kino kola bwoti kati genda okole bwoti mwe muli awo muweza tugende nga muwaanawaana naye bye muwaanawaana temubimanyi era n'amukakasa nti bano abali ku promotions board babadde mu gavumenti okumala ebbanga ddene nnyo era
balina obumanyirivu kyokka ate ekyewuunyisa nti abantu abatufuga emyaka egyo gyonna nga bali awo bwe batyo batunulire kimu ssente bamaliriza batugamba nti ate gavumenti teri effective bannange obuli bw'enguzi bususse bannange kyokka ate nga bo bennyini be bagitambuza era buli kimu kizingamye lwabwe ku lwabwe buli kimu kizingamye ku lwabwe naye muganda wange nga mukimanyi nti ensi yaffe eno Uganda yeetaaga kusabira era bino byonna nze nga Uganda atalaje muganda wange ntwala akaseera nga mbitunuulira mbiraba tigundi ayogedde kino gundi ayogedde kino kiri bwe kiti oba oli awo nengezaako kugattagatta mu bwongo bwange obutono kyendowooza nti naawe osobola okufumiitiriza n'ogamba nti okuva ku mboozi y'ono nga bwe yagambye bwati ne bwati bigatta bwe biti ansa yeeno ansa eri 0 tebalina gye batutwala bana abasajja mubeesibirako bwereere gwe ne bw'obanga munnange olowooza nti muli bwe bamu ne bw'oba olowooza nti mmwe be bamu nti mwe abali mu kintu temukiriimu mukiri bbali nnyo bwe muli kitegeera kiriba kiri too late ate temutukaabiriranga temukaabanga mwe mujja kukaaba naye temukaabanga kubanga ebyokulabirako mubitegedde Saddam Hussein Iraq yali w'amaanyi nnyo ali ludda we kano Muammar Gaddafi yaliwo nnyo era ne Museveni gwe yajjako obuyambi era yali amuwagira nnyo ate nga yamulyamu olukwe namwe kenyini mweriddemu enku era muzeeryamu n'okwetta ne mwetta mubimanyi bulungi nnyo Omar Bashir aliwa n'abalala bangi nnyo bitasobola kubeera nga munnange tumalayo era nga mubamanyi naye mwe mukyali ku kimu ffe njagala babulira eno Museveni ayakazannya aka violence yakasinga ffe tuli superior muganda wange just a matter of time nkimanyi mulowooza nti nno bwe tunatuukira mu 231 kyemuliko kyemubala nti muhooza kati bano bajja kuba bamaze bafeezinga out of otafiire n'abalala kugamba abaali baddemu nimba bone opposition bajja kuba mugiweekeninze nnyo naye okumanya temuyiga naye kambaweeyo kino ekyokulabirako we twagendera mu kalulu ka 2021 campaign mwalowooza nti bwe munabba akalulu ako tutuuka mu 2026 Bobi Wine ajja kuba aweddemu amaanyi opposition ejja kuba eweddemu amaanyi People Power ejja kuba eweddemu amaanyi era abantu bajja kuba bamaze okutegeera bamulaba ng'omunyi w'enjaga bamulaba ng'omuli w'ebisiyaga bamulaba ne mumusiga buli kimu njagala okubabuulira we twogerera essaawa eno ate ali much more stronger amaanyi ate kati alina mangi nnyo era olaba confusion y'amaanyi nammwe era mwagadde mu responding ne equal force okugijja nga mukozesa abajjaati ate era munnange byonna bigenda ku backfiring kuba kati ate amaanyi gamweyongera kati mulowooza nti bwe munabba akalulu ka 2026 nti opposition egenda kuba eweddemu amaanyi nedda ejja kuba teweddemu maanyi tugenda kuba ate twezza bwezza bujja tugenda kuba tweyubula bweyubuzi ng'omusuta era tutandikira awo teri kuzikiza jukira nti already General Museveni awajja kuba tasukkawo nnyo kubanga tusuubira okuba nti 2027 ajja kuba taliiwo ajja kuba taliiwo nze njikkiriza nti ajja kuba taliiwo nga yagenda dda ennyindo kizirembekera mukoka kati awo nga tulina ono ajja kuba akyalina trauma gwalwanirira yafa nga takyalina gwalwanirira era ajja kuba abulira awo nga takyalina gwavenjinga talina ng'ate already talina awo gwansobola kugenda n'ayogera namuga agenda okole booti ng'abasigaddewo bamutundira butunuulizi atomera butomezi kuba kati agende bwagiri Museveni namuga nkole ntya n'abako byamugamba ajja kuba taliiwo ate nga ne byamugamba tabijjukira kubanga memory nantono ntono awo muganda wange nsuubira okubanga kajja kuba kawongera kubeera nga kaggweramu ddala kubanga struggle si nnyangu gwe tolowooza nti okulwana kugenda kukoma nkya okununula eggwanga lino nedda si nkya si immediately tomorrow wabula tomorrow can be after 1 year after a few months just like that persistence kyekikulu persistence tulina kulemerako bulemezi
era tugenda kulemerako. Sigenda kusukkawo nnyo wano baganda bange, ebyo bibadde bitonotono wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebikola ki n'ebyo ebirijja. Mukama Katonda atukuume.